Honorable Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya bakasibwa kati omwaka kugenda kuwera mulamba. Basibirwa ku executive order tebabalimba ebyo byabalamuzi simanya bazze mu parliament simanya bazze mu court bazzeeyo bagenze bati ebyo Salimu Malenda alimba ne Lukwago simanya ba lawyer baabwe ate ku nseno simanyi yo musango lawyer Lukwago yali awangudde sigulabanga nayo Lukwago ye muntu akyabadde misango ne gisirana Lukwago ye lawyer akyayina ekisirani wansi wenjuwa era nze sinza kufuna buzibu n'empita Lukwago kubanga Lukwago alina ekisirani taina musango gonna gwe yali alinyemu ne gubera successful emisango gye gyonna gijja mu kigoye wezinge Honorable Salimu Malende ne Lord Mayor waffe bamanya amazima nti Ssewanyana ne Ssegirinya basibirwa ku executive order yeriwa omukulembeze wa Uganda mu constitution aweebwa obuyinza okujja eruzira ne bwoba watta omuntu ne bwoba wakwata maamawo oba akaana akato omukulembeze aweebwa obuyinza constitution ogamba nti oyo musonyiye omukulembeze aweebwa obuyinza okulagira ne bakuba amasasi mu lujjudde omukulembeze ayina obuyinza okubira abalamuzi bonna alaga nti oyo bamuteeke mu kkomera twogera ku kigambo flexibility submission okukakkana wansi ne obedience ebigambo bisatu ebifuga ensi nange Dr. Tiamale sinnatuuka kubiyiga kubimalayo kubanga olusi tutambula ne Medina nga tobbi kakkana kubanga somo lituyitamu nga tuyita mbuvu Ssegirinya muvubuka Ssewanyana muvubuka bwe tuba tutambula mu bulamu bwaffe olwaleero ekimu ku kyasinza otukubanga abavubuka kye kigambo obedience submission and flexibility. President Museveni yasoowagala ne Ssewanyana ne Ssegirinya balina ebyabwe nange byemmanyiko besinza kubagamba bye baali benyigira muve ku byebijambya nabyo weebiri waliwo ebirala ate muve ku ebyo simanya bo baalira Museveni sente Ssegirinya si ddiru nnende nnyo naawe mu gavumenti oba Ssewanyana singa gavumenti ebadde sibayandisibye Lubongo yaba Bobi Wine oba Nobianiri oba Mukakyagulanyi abo sibe bamaanya abatuuka okusibwa mu bwalya sene za Museveni nedda waliwo ensonga ze benyigiramu endala Malende zaatayinza bagamba ne Ssewanyana zaatayinza bagamba kyokka ate mutunulira aka video kano ke tugenda okuzannya Ssewanyana bye yayogera ne bwava ku ntebe twagala bwavaako ataafe kubanga ajja kutusumbuwa emizimu gy'abakadde ab'ettima giruluma twagala afe tufuge Uganda bulungi ndowooza mubirabye nankubadde omukulembeze wa mukyawa akulembedde emyaka 35 oli mulamu abaana bo balamu ebizimbe ne business obina mu ggwanga ne maama wo gyali mulamu n'ogamba nti olw'okuba mukyawa aveeko afe kyokka nabagamba nti omuntu yenna akwata ku mukulembeze kaabe mubi eggulu likusindikira ekikolimo ze yandizeeni kubanga nnyoko asookayo yakuzaala ne taata wo ne maama wo nnyoko owookubiri ye mukulembeze ne mukyala we amazima galisigala mazima kyova olaba mbagamba Kyagulanyi bwali obukulembeze leero Dr. Tiamale ntandikirawo okudifendinga Kyagulanyi ne bw'omugamba nti yali anywedde ku njaga nkuwakanya ne bw'oleeta ekifaananyi kubanga abamukulembeze ekigambo kyonna kye bayita his excellence bamukulembeze oyo yaliwo kyova olaba nti kati Ssewanyana ne Ssegirinya abo bamaze okwavuwala there and then bagenda okugenda va mu kkomera nga babaseetingako dda agenda obeesimbawo Ssegirinya teyayitamu talina bipapula baali basobola omukuba akalulu gavumenti yamuyamba okuyitamu n'abo ba Ssewanyana ne bayamba okuyitamu kategenda bateekako omulala agenda obbawangula bizinesi zaabwe bazifulizing baavuwale kuzannyira ku mukulembeze bw'abanga omukulembeze abasibye nga mulina kye mwasoowagana mukakkane oli mukulembeze oba Ssewanyana bwe yakola effujjo eryo n'asabira omukulembeze afe maama wa Ssegirinya oba wa Ssewanyana wayitako ku mwana oyo ne mwogera erimu ku ssomo Dr. Tiamale linakkiriza okuyingiramu ate nga zibu olina oddusasulira omuwendo kyekigambo obedience submission and flexibility bw'abanga omukulembeze abasibye ku executive order olw'empaka z'opposition n'okwefuula bakawagga n'okwekuza n'amalala lwaki Ssewanyana ne Ssegirinya tebeetondera omukulembeze ne bava mu kkomera waliwo aka video kano akasembayo nalabye ab'enganda z'abantu nga bagamba nange President Museveni tuyambe ota abaana baffe ku bwana wagawo n'obulwadde ne bagamba tekikkirizibwa kakati awo nfunira wange omwana wange anfuddeko lwaki tebamukkiriza ne bagenda ne bamujjanjaba munnayuganda talina gyagenda kulaga mbeera wali mmengo agenda kuddukirawa bamukkiriza bagende babajjanjabe babavunaane nga babajjanjabye naye kakati bali wano
balwadde tebabajjanjabye lwaki tebabakiriza ne babajjanjaba pulezidenti Museveni kkiriza abaana baffe bagende babajjanjabye embeera gye balimu si nnungi omwana wange ajja kufa namufuna mbugubi obuyitirivu okufuna omwana wange oyo naye naamala afaako bannayisi bagikyegenda nakukola bannange sibagi kyegenda kukola amabuulira n'omwana wange bannange sibagi Bobi Wine yagaana okuteesa ne gavumenti bata abaana ba Nuupu kubanga ye kimukolera eri kwafunira ssente ebweru abaana bavundira mu makomera abaana bennyini okuba balina amalala n'olugezigezi baba baleeta emakindye tujja kufiirira amazima fe amazima tujja gafiiririra fe Kyagulanyi ewaffe biki kati ng'ate babazzaayo mu makomera babazzaayo mu makomera bakyala baabwe nze omusajja yambeka ndi lubuto kati omwana wuuno agenda nakusoma simanyi gy'ali baawo takkirizanga nti gavumenti erina amaanyi nze mbabuulira bavubuka bannange bw'okolanga ekintu ekikusinga genda weetonde Ssegirinya ne Ssewanyana bafukamire beetondera omusajja abate mwaba bawaga tewali agenda mu kkomera adde naaka ne Ssegirinya byafiirwa nga ali mu kkomera bingi omuntu abadde MP omwaka okuyitako ng'oli mu kkomera byoba n'ekifo kyoba okifiiriddwa kubanga ensi eba ekulesse naye ate nga kintu kitono muzeiru yasole kati mwabeepanka abantu bamwe babasiba muganye fukamira okwetondera Museveni Kyagulanyi ali eri aliwo bweru wa ggwanga ali mu kuwuga ali eri awuga yeebambye ali mu pale bwayimba bali eri bali Germany bali ku bugaali bavuga mtuli yambala engule bali mu kuwuga bali mu kuseka ate mu nsi erimu ennaku oseka ki oyinza okuseka nga abantu bali mu kufa mu ggwanga lya Uganda kitegeeza babalimba Uganda eri mirembe kyava bagenda ebweru ne basanyuka Kyagulanyi yagenze n'abaana be nalabe bali bweru ne mukyala we n'aba Nuupu abaana bani yasigadde abakuuma kati oyinza okuleka abaana bo mu nsi eri mu dictator atta abantu banne mulekeraawo okwekuza abantu kwe batuteekamu tugondera obukulembeze Dr. T nange nkyayiga waliwo lwenvaako Medina ga muganda wange kakkana kubanga omuvubuka olina okuyiga ssomo olina okuyingira essomo ly'okukkiriza nti wano nno kindidde bwe kiba kindidde kaneetonde aba Nuupu omusajja abakwata kati emyaka gigenda mwegi muli mu kkomera kifo ky'okwetonda muligenda muwaga bakuleeta emakindi oyagala gwe guti gwe kati gwe weerenga kine gavumenti ekkomera gye bakusibira limazeeyo emyaka 10 oyo kireko omanye ebbanga lyamazeewo ogenda kumenyerooza ekkomera bakulimbye Kyagulanyi bw'anaali obukulembeze ajja kujjawo ekireka Nalufeenya ajja kumuggala tajja muggala emiggo ginyogedde Nalufeenya emyaka mingi togimanyi tukkirize tukakkane ebigambo n'ebikola betukola tuyegendereze Ssewanyana ebbanga gwanvu yalwanira mu KCCA n'alinya ku mmeeza n'akubakuba abantu nga muvubuka muto kati obulamu bugenda kwonooneka katakyadda mu sports bwe yakola nku NBS ng'ate neno parliament efudde jjukira omukulembeze kasita akuteekako kammaaka ne muhooza agenda okudda kaale kamugambe nti gundi ne gundi oyo banywereze muba mugenda kwavoola kyova olaba tewali mugagga atawagira gavumenti kubanga his excellence ebeera mu gavumenti eyo omugagga bw'ayawukana ne gavumenti ng'ayavuwala ekyova olaba Dr. T ngondera gavumenti eya Museveni eya Muhoozi eya Bobi Wine ne balonda ezzike ngamba your excellence oli otya kuba gavumenti ensinga amaanyi fountain of power fountain of authority fountain of rule leadership and fountain of terror kubanga amasanyalaze gakukyajingira essimu naye gajja amangi gagyokya tegeera ni gavumenti ekkuuma ne n'obuyinza obw'okutta ebulina Katonda yabugiwa mubeere bulungi.